omwana omuwala tebamuwa wadde mugabo wadde kataka era bw'aba afiiridde eno bakuziika eri ku lukukusi lw'ekibanja mulese ekiseraani ewaka tebakuziika mu limbo tebaziikamu ewaka omwana omuwala kati hazi musiba omukooko so bamuziika mu lwanyi. hazi musiba kabira kubanga eyo nyini enkola yaliwo ng'obusiraamu tebunaba kujja ne Mbaganda yaliwo ng'omwana w'obuwala tafuna baga omwana w'obuwala emmaali agenda gitwala eri gyafumbirwa tukwate emmaali ya kitaffe tugimuwe nga tebamuwa. naye okuluŋŋamya okw'obusiraamu okutereeza ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لا الله تبارك وتعالى قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله ناغامبا abaana ababulenzi balina omugabo ku mmaali erekeddwa bakadde baabwe ababiri n'abooluganda n'abakyala abaana ab'obuwala nabo balina omugabo ku mmaali erekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda. wulira Allah bw'agamba mimma qalla minhu aw kathura kakabeere katono katya oba kangi tulina okwenkanyankanya mulina okufuna bonna balina okufuna ate n'enfuna nayo Allah n'agiruŋŋamya sigamba Musa n'endikyo mwe mugenderaawo tubadde Sulaina nedda ssebo nasiban mafruuda buli omu omugabo gwe gulina okuba nga gulambikiddwa ogw'omuwala nga gumanyikiddwa wano ogw'omulenzi gumanyikiddwa wano sigamba mugende mukwatirawo nokukwata sekandikyo Musa nobaga nti mwe kati mbasuuliddeko mwanyinaze omu mugende munaalaba kyemumuwa nedda si munaalaba nasiban mafruuda nga kyafuna kitekwa kuba nga Allah yakirambika. kati olaba obusiraamu ne bujjawo okunyigiriza omukyalo okuba nti tafuna ku mmaali. wakadhalika senga ekyo abantu kye baali bateeka mu nkola olaba nti ensi yali badeterera mu mbeera yoga gundi yabbe emmaali ya kitaffe gundi yagezza omwana omusika omukulu yagitwala ebyo byali badde bivuddewo. ate kyo omusajja bw'afwa taata tafuna ne maama tafuna wabula kale ne baddira ate gavumenti ku mateeka gaffe gano agaliwo kati olwaleero namwandu olugenda mu kooti nga bo baddira byonna bisigala bya namwandu abaddewo n'abaana be. olaba obulyazamanyo naye abantu singa tutwabbaka Qur'ani tugiteeka mu nkola nga yetulamula tolabanga buli omu yamuwa omugabo. naam awalala sheka era wanyinza okulengera Qur'ani we yatereeza ennyo. al-arabu qabla al-islami kanu yarithuna an-nisaa karuha. Allahu akbar alhamd. obusiraamu nga abarabu ng'obusiraamu tebunaba kujja bali basikira abakyala ku mpaka nga nze wemba nfudde senjala nina muganda wange kyeyasayindikyo ne Sheikh Abdulkarim Musa nga ndese abakyala basatu bana abakyala bwe tebaddayo waabwe buli omu ajja buzi n'asonga ku gwayagala nanje ngenda kutwala ono naye ngenda kutwala ono ekikwasa ennaku wano ewaffe wetuli kalita yaffe ey'ekisaami ekigwe ekintu kye neewuunya nnyo nga kyevve kwe kubanga kitaawo bw'amala okufa bwe kapa ekyo nno kale nandiko naye ate wano waaliwo enkola nga taatawo bw'afwa okiwulira n'alekawo maama w'omuto atakuza era bwe mbadde nzija yebaddako enkola gye mbadde nzizaako oddako obuzi ku maama wo namuzaalamu abaana gye mbadde ndeeta oluvannyuma lw'eno kati nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'ajja okusomesa n'ajja ne Qur'ani eteekewo amateeka amapya. Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ekyo n'akigaana naga ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. abange mwabakkiriza temuddangayo era temukkirizibwa okusikira abakyala olusikiro olw'empaka. tokkirizibwa kutwala mukyala ku mpaka. era waliwo n'abaga nti manyi muka muganda butwala edda erimba kiga oba manyankoli nga basimba busimbi muggo oyo asooka okusimba effumbwe nga yatwala oyo omukyala. kakati ne bwe babanga bagabana emmaali gwe ne bakuwa nawe ne bakuwa ne babawo atamatidde nga bamuga kati gwe tukutereddeko mamasula alhamdulillah bwe muba mutereddeko omukyala kati awo sikyafaayo nga bakusuulirako gaba ngaka bwasiisi bakusuulirako tukutereddeko ne mukyala gwe ono mukyala muto kati gwe mutwale nteredde nga bagabana bugana. wakadhalika ne ada gyobadde oyogerako eyaliyongo anna al-awlad al-kibar kanu yarithuna ummahatihim. abaana abakulu ababa basiŋŋaniddwa mu bufumbo obwo omusajja oyo yabazaala abawarabu bawasanga abaana abato abawala abato. waliwo ensomesa subhanallah omanye amateeka g'obusiraamu zibulwe nga tuuka ku manjagala nnyo okulaba okutereeza wali illa kebe nga eyogereddwa mu wali mwafaanana atya.
waliwo illa ekigambo ekyayogera nti abantu abakulu tuteri muwasa buwala buto lwaki muwasa obuwala buto yake enjigiza si yaffe abusiramu enjigiza yaffe obusiramu ekukkiriza okuwasa omuwala omuto oli mu myaka 6 n'owasa owabiri nabbi saa sallama tunuya lengi wakati wa nabbi ne Aisha kati ffe mu busiramu kikkirizibwa okubeera nti owasa omuwala omuto mu busiramu Allah akitukkiriza nabbi yakiragira qawlan wa fi'lan tazawwaju alwaduda alwaluda yakisomesanga n'okikola n'akikola kati ensomesa nti temuwasa bawala bato si ntuufu si yaffe ya busiramu ffe mu busiramu tukkirizibwa okuwasa omuwala omuto kubanga betusuubiramu okuzaala tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyamah banawera batya nga tuwasiza bazaala olina kuwasa bazaala nolwekyo si kivve kati nembalabu bakiinanga nnyo ng'obusiramu tebunakujja ng'onaagenda okufa ng'alesewo abe 18 ababiri abasatu kati ayina ebisajja ebikulu byasooka okuzaala ebivubuka ebikulu ebirenzi bulungi nekugamba nedda agoma wano Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila Allah ganti temuddayo ne kabatanda ne muwasa abakyala abawasibwako batata bamwe innahu kana fahishatan olwokuba ekikolwa ekyo kibi Allah yayongeramu n'ensonga eraga obubi bwakyo weewunye ku bwenzi yaganti wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila naye ku kino olwokuba kibi nnyo yayongeramu ekya wa maqtan wa huwa al-ithmu al-kabir musango munene nnyo ekisooka kyabuwemu kya buseegu wa maqtan kiwonono kibi nnyo wa sa'a sabila kinene nnyo wa sa'a sabila era eryo kkubo bbi nnyo kati obusiraamu ne busitula omukyala nti atasikirwa busikirwa nga property tasikirwa busikirwa nga maati bamugabana bugabanyinga nte okulamula kw'obusiraamu kwa Qur'ani kugamba nti omukyala oyo waddembe okubeera nti afumbirwa gw'abayagadde idda ye bwegwako idda almutawaffa emyezi 8 n'ennaku 10 bwegigwako waddembe okufumbirwa waddembe okwesalira kuba tasigala eno kuba bo bali baga nti taata waffe yasasula amahale katono we waffe bamugula kyagwa twasasula entaama 20 ate alagawa teri abaganda bibamutwala oba abaana bamutwala Allahu akbar empasa y'ekyo eri awo muteesa omanyi omuteesa wamabaza ddala ente 15 12 naye omusajja olumala okuziwaayo bwe kapa ng'omukazi afuuse muddu yalima oyakeera mu kunywa bunyuma kati yo omukazi ali ku nnimiro nabasanga bawulimisa n'ente ng'abakazi be balimu bwe bakola yo ajja kubuuza emmere eriwa ekyokuba kiriwa omukazi n'asigala ng'ali ku mirimu gyonna nti mwambulyamu ente ente zange alina kukola buli kimu idhan wakadhalika aidan obusiraamu bwali tebunakujja obusiraamu bwali bunyigiriza omukyala wakanat iddatu lmutawaffa anha zawjuha sanatan kamila Allahu akbar omukyala bwe yafiirwako bbaawe ng'akungubaga omwezi mulamba mwaka mulamba ng'ali awo tafumbirwa takkirizibwa kunaaba takkirizibwa kwesiga kazigo tatambula tafuluma ali awo obusiraamu ne bugaana edda please ekyo tekisoboka والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا Allah ganti aba bafudde mumwe ne baliko abakyala balindirira abakyala batuula idda bakungubaga ebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10 ennaku 10 emyezi 4 n'ennaku 10 bwe bigwako omukyala baddembe kufumbirwa seka illa kyeri mu myezi 4 emyezi 4 ekisooka min al-irithnaam ekisooka emyezi 4 bwe tuba tutunuulidde binisbati baraati rahim okutukuza enda y'omukyala okuba nti temuli mu mwana tuba tukakasa nti temuli mu mwana mu myezi 4 ekyokubiri ekirimu olw'okwolesa idhaaru alhuzni lima kana bainahuma min alalaqati zawjiya omukyala bw'oba oyawukanye naye mwejawukanye neya bulijjo idde ebeera ya myezi 3 naye n'ey'omukyala afiiriddwako bbaawe bayongerako omwezi 10 olw'olunaku eno omuanasi ogubaddewo empangala gye babadde ey'ababiri kati ekutuseewo kati obusiraamu bwamuwayo akabanga akawerako abeere ng'amanyira embeera abeere nga wakadhalika amanyi bayogera illa endala nagaga nti liikrami makanati zawjati olw'okuwa ekitiibwa kya bbaawe ekifo ekibadde mu bbaawe ni ikrami makani zawjati olw'okuwa ekitiibwa okugulumiza okusigala nga valuinga omusajja oyo gwabadde naye bwe tuba tugoba emaali y'abajirize y'omugenzi alese omukyala ali luki
lubuto lwa myezi 2 3 emyezi gineena bw'aba omukyala abadde ali lubuto tutandika okutabayana ne tumanya nti kituufu yamulese aliki lubuto aliwozetu katula bagaba n'olubuto luno balubalirako mu irisi y'omuki kaifa hadha fi sharia. Naam. Tugambye nti ekisooka mbadde nkuddamu ngambye ekimu ku bigendererwa eby'emyezi eno linataakkad min baraati rahimiha. Tukakase nti endaye teriimu mwana kyembadde ntegeeza nti bimaana bw'eba ebaddemu omwana abeere nti omukyalo ono olwo agenda kufuna ku maali n'omwana ali munda afune. Ekirala era ekirimu nti nno olwo ne idda y'omukyalo ono eba ekyuse nga tekyali ku myezi 8 na ku 10 ebegenze hatta tadha hamlaha kutuusa nga amaze kuzaala. Wamala okuzaala waafuukira firi okuddamu okumwasa olwo idda etteka liba likyuse aleme kugootaanya. Olaba okulungamya kw'obusiraamu ono atalina mwana myezi 8 na ku 10 ono alina olubuto la amale kuzaala amaze kuzaala mwana. That means nti omwana naali munda tuleme kufiirwa hakki y'omwana tuleme jiri azaamanya oba butuna papirira tugabe omwana ali munda tajja kufuna. Nolwekyo tugaba omwana oyo ne tumuwa mu ngaba yaffe ya sharia tugeraageranya omugabo gusinga okubeera omunene. Tulina omugabo okuba nti asobola okuba omwana ali munda muwala yekka, asobola okuba mulenzi yekka, basobola okuba abawala babiri, basobola okuba abalenzi babiri, basobola okuba omuwala n'omulenzi. Kati tulalaba nga mu ngabanya eyo engabanya esinga okubeera eyawaggulu y'abalenzi ababiri. Olwo tuba tubalekeddewo nafutarid tajja kuzaala abalenzi babiri nga tulekawo emigabo 4. Kati egyo emigabo 4 gy'aba abaana nkesi ng'azadde abaki ate olwalina zino byayanguwamu tukkiriza ogenda mu sikaani ne bakebera ne batugamba omwana ali munda bw'ati takdiri n'ekyuka netubalira ku kintu bonna busiraamu butukkiriza buteekawo embeera okubeera nti omwana tali azamanyizibwa ali munda. Kati dokita ng'omaliriza kuba eddakiika zituweddeko tuyagala okulekayo abantu abatuwuliriza okubanga babuuza tukute ku kantu katono nnyo mu ddiini naye tulina jawaani bil ukhra tulina ensonga endala ezeetaagisa okutabaka Qur'an eno mu mbeera ez'enjawulo. Oyogeddeko ku buyo ashira albayo oyogeddeko mu muamala mu mpangaala z'abantu obusiraamu bwagaidinga butya mu mpeera abantu bwe tugenda engeri gituwangalamu seka mu gitamawo gwaffe gwonoonesi khasatan ddala gw'abasiraamu. Menjagala okubakubire abantu wano Qur'an sharia nga bwe tuli mu mwezi guno gwa Qur'an yetukubirize etya mu mbeera ey'okuwangaala kaifa na ashiru ikhwanana. Yes, butya bwe tugenda okuwangala mu community mu society obusiraamu bwote buyina engeri gye bwalambikawo Qur'an tulina bwe guideline zitugaidinga butya bwe tugenda okuwangala mu mbeera ey'okuwangala eya bulijjo. Naam nga nkubira ku kino kye tubaddeko waliwo ka point kenjagadde nako era nkategeere nkalambike bulungi. Mas'alatu al-it'am wal-kiswa wa tarbiyatu al-awlad. Allahu akbar. Amas'ala g'abasajja okutwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abakyala baabwe, okubaliisa, okubambaza n'okulabirira abaana. Ekyo kyonna kiraga enkizo y'obusiraamu okuba nti otaddewo bukati bwe kyolwanako society eno tuwangadde tutya naye society eyo gyoyagale nkuwa amasala wano okuterera kwayo kuli waka. Omusajja bw'asuulawo abaana n'agenda ne yeekweka abaana bagenda kufuuka misege. Bagenda kufuuka misege. Batidde obuvunaanyizibwa. Tebagenda kusoma, tebagenda kukola ki. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yatuga nti wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muwangalina abakyala bammwe mu bulungi. Kati min al mu'asharati bil ma'ruf it'amuhunna. Okuliisa abakyala baffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba yayogera ku mas'uliya g'abasajja. Namugamba nti anta tut'imuha idha ta'imta. Wataksuha idha iktasaita wala tadribu alwajha tumukuba fesi. Kati olaba obusiraamu bulambika mu gitama agoyagala eri waggulu guterere wano abasajja obuvunaanyizibwa babusuddewo. Abasajja tebakyagula mmere
agamba omukyala weeyiye weetetenkanye ate bw'omusanga ng'ate ayinayo side dish ate luba lutalo ate subhanallah osanga musimu ate omugambi yeetetenkanye bw'omusindise mu bizibu okiraba kati tetukkirizibwa kubeera nti abasajja tusuulira amasuuliya gaffe ag'okuba nti tusobola okuliisa famire zaffe tusobola okwambaza abaana n'okubaliisa wakadhalika ne muamalaati ekyasinza okubeera ennungi tawjihi alqur'ani ozijja mu mpisa wotegeera omuntu ayinza atya kuwangaala eri ebweru kyovula bannabbi ku mpisa wotegeera omuntu butya bwagenda okuwangaala eri ebweru kyovula mama Aisha radhiyallahu anha لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت خلقه القرآن أو كان خلقه القرآن نبي mpisa ze zali Qur'ani bwe yagala okumanya Qur'ani mu mpisa za nabbi genda osome Qur'ani kati mu Qur'ani nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne Allah yenyiya muwana wa innaka la ala khuluqin azim namazima gwe mpisa zo za waggulu nnyo fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhal ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri mashura bazikizi bagaita mashura mukubaganya nabe ebirowoozo oli yali mbaka wa Allah ne Allah mugamba aidha azamta fatawakkal ala Allah bwe mwamira kye musazeewo mwesigamire ekinaba kize nayenga okiraba ezo mpisa bw'oba oyagala okubeera mu bantu obulungi oteeka okubeera nti oyina ebigambo ebirungi ebikkakkamu ebigatta لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله ebitendo ebimu byeyetinda nabyo yabitinda n'ennabbi sallallahu alayhi رؤوف رحيم ebyo bitendo bya Allah naye yabitinda n'ennabbi mukwatampola ate musaasizi kati buli wonna amakabo onobeera mu family mu kutunda mu kola ki nabbi sallallahu alayhi wasallam ahsanun khairukum khiyarukum li ahli aw khiyarukum li nisaihim nabbi sallallahu alayhi wasallam emirundi emeka ng'akubiza ahadisi eziraga okubeera n'empisa abantu okubeera n'empisa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa kati okutunda okugula ebimu bikyasinze okugootaanya abantu okugula mu bufumbo okwonooneka mu bukulembeze okwonooneka adamu sidiki wal amana obutabeerawo mazima na bwesigwa abantu tebakyalina mazima abantu si beesigwa kankubulira ekino gwerinda sekandi kyo nkimanyi sokowulire ennaku zino ekyetuliko abantu kye basoma mu bayibuli naali baalina akatono kali mugibwako ne kaweebwayi n'ekingi bw'owulira abanene ng'egye bavaabira ebyabatono ebyabanaku otya Allahu akbar tewakyali Raufur Rahim Allah subhanahu wa ta'ala tuga ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin abange mwabakkiza muti Allah mubeere aboogezi b'amazima abantu mu kutunda tebakyali boogezi b'amazima abantu mu kugula tebakyali boogezi b'amazima mu byobufuzi tebakyali boogezi b'amazima muhamana muntu akuwadde si mwesigwa zinakubako lumu ekyokulabirako nti mu Uganda mwe muli omuntu gwe bayinza okuwa ensawo za kasooli 10 ne bamugamba zitwalira abantu beebugerere n'atuusaayo 10 ate ne 10 n'abagamba mumpe transport waazo Allahu akbar walillahi alhamd naye ng'ekyenda akisigazza ne 10 lyatuusizza abagamba musasule transport okwagala okubalaga nti abayambe mumpe ne transport kati tewakyali sidiki tewakyali amaana abantu tebakyalumirwa bannaabwe abo bafa bafe ngomaliza dokita tuwe forward nyango nnyo okuwona ebizibu bino byonna nyango nnyo obuddiro wa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam Allahu akbar buli ayagala okutereera ku Qur'an empasa ennungi dda Qur'an ensubula ennungi dda Qur'an siyaasa ennungi dda ku Qur'an buli kyonna kyoyagala twagisoma gyeri mbusira babu iwe twali tugiriko kyobola bwe natuuka ni modu politics by the way naye nanyumirwa nnyo siyaasa shar'iyya siyaasa yo busiraamu buno bakola ne bwogiraba engeri gy'okwatamu nga bwe kulungamya engeri gy'okulemberamu abantu wallahi nanyumirwa nnyo bola sometimes ziwane busi abana osanga biba binkuttemu ebyofuzi obijjo nsanga nga nange nebikiddemu naye bwe twasoma siyaasa sharia nafuna amahaba mu mbeera efaanagana bweti mpozi nolwekyo way forward eri Qur'an abantu kudda ku kitabullah
wala yaktafuna bitilawatiha faqat obutakoma kusoma busomi ne batagitwa baka kugiteeka mu nkola seka tukoze tutya Qur'ani yo kugituusa nga tugitadde mu nkola okuwona kyobulaba Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamus salah hiyo tatbiq Allahu akbar tilawa jimaze ulira innal ladhina yatluna kitaba Allah aba basome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa aqamus salah basala biminiza weswala wa anfaqu mimma razaqnahum basawayo ne byembanga sirran wa alaniya yarjuna tijaratan la tabur subuze bitalina mu kufafaga liwafiyahum ujurahum Allah ganda basule empera wa yazidahum min fadli era genda kubongera mu birungi badde innahu ghafurun shakur Allah musasizi atenga mwe bazibwa omulungi barakallahu katolaba Qur'ani yogedde byonna kusoma na kuteka mu nkola omulamu gwaffe ogwolwaleero gubadde tatbiqa al-Qur'ani nga tuli mu mwezi ogw'ekitiibwa ebiseera tebitumala kuba dokita manyi profesa yagala nnyo ng'ebiseera bigazi naye bannayi bwe tuli twebaza ebiseera ebintototo ebyo baatufiisizaawo okubanga betuwadde abadde batuwuliriza abalungi mbaseeti abalinaafe mukesero bangwe mubaamunende bidiidi bimufuna olwokuba dokita yewulinayo ebidaako abana ebikani bimala kuwambambwe kudomaluma nekakuyire ekabiino okwebasa bose batutekeresa niutaja eyale ihusika sedaji kambano kiri kumichongane osidaji kibatubere hautekerese abalirwanyi abatekeresa babeho nelisela ibirisi bameda obasi bateba sebada utegera Qur'an pozi katuwo mukisa eri bakadde bafa badde batuuliriza abalungi njagalo bategeza nti wano wetuli tuli mu radio jogo n'omukutu gwa Musiramu ogwa Rawda sebo dokita bakuli kufuna bakwota muliro bonna ensi yonna tuli kumpewo abarawuda bange tukuba fenna ekichuba kya abatuuliriza abali ku Facebook batulaba live katuwa mukisa guno abadde batuuliriza okubaako kyebongerako kyebagattako kyebawabula kyebakola ki baba mafutuhisha Allah katulika abamasimu tugende jazakum Allah khaira mwe bali tuwuliriza naam naam nkalizi musajja wetira mutunzi w'obugali bwa sports wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale basomesa mashallah kinjagala okubuuza nze nkimanyi naye kati mbadde njagala okutegeera mu mpewo nayinza okuba abala naye tebana bakitegeera buuza okkirizibwa okuwasa abawala babiri nga baluganda taata waawe omu ekyokubiri okkirizibwa omukazi be bandi n'omukazi asuuka b'omu netukyankalana naye n'agenda neyeyunga ku ddiini zino mpya eziriwo ndowooza enjogera naawe bukyofuna tukufuna bulungi n'afuna n'omusajja omulala atali musiraamu n'atwala n'abaana ne bafuna emasinzo gaabwe eyo ye ekiramula kitya asobola okukomawo n'abaana be ewange ku baana be nalekawo ku mukyala wange aliwo nga basiraamu basobola okujja ne bagabana emaali yange bwe banfudde mashallah barakallahu fiiku jazakallah yahaye ekibuzo kitegeerekese bulungi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam imam naam ya habibu hasani mukwano gwange dokita esenjo huluma mulugwe baba haja lugolo gaduhulyano nende omugubange hasani bali bangi nnyo abali kuwuliriza abantu ebana ate bagwe mbulira muno botirimbwe ndino omuhasi nadesya aina omukazi yamuwa mahari yeruha yakyakata obuhole emyaka kibiri dakobola omundu oyo okubosani ananda webale muno imamu yoteba naam mukadamu ajali bakazi ekitebo kyokubiri netiwaka
Naam, muganda fasosa abuziza baffe kikirizibwa okugatta abooluganda babiri mu bufumbo. Nedda Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eri mu suratu Nisa itandika ne hurrimat alaykum ummahatukum. Allah bwe yali agimaliriza wansi yaga nti wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salafa. Temukirizibwa kugatta baaluganda babiri mu bufumbo olumu okujjako bye mwakola olubeebeye. Allah ekyo ategeeza okubagatta omulundi ogumu. Noba nabo. Naye wa amma bw'aba oli yasookawo omulala akirizibwa okujja ayinza okuba yafa oba yanoba awakkirizibwa. Wa amma okubagatta wa antajma'u yagaana kubagatta nga bali wamu ekyo kyagaana. Ekyokubiri muganda waffe abuuzizza senga omukyala anoba n'ava mu ddiini y'Obusiraamu n'abaana n'agenda nabo abaffe bwafa bakkirizibwa okuddamu okusika. Nedda ffe waffe tulina kye bayita mawaani'ul irithi ebijja omuntu mu busika n'aba nga tasika biri bisatu. Ekisooka ikhtilaafu ddiini okwawukanya enzikiriza, ekyokubiri alqatlu ekyokutta, ekyokusatu arriqa obuddu. Kati wabeerawo ekyekimu ku bisatu zino ensonga za ddiini si za kusosola nga bw'olaba omuntu bw'afa nga musiraamu ne bw'aba abadde mukulu atya nga mufuti wa Uganda tosobola mulabako nga bamututte Namirembe ate wamu n'ekyo nga Ismail chairman wa Interreligious Council naye bw'afa tebasobola mutwala Namirembe wadde Lubaaga waddewa nga bw'olaba kalidinaali oba ne Kizito ani bw'afa tebasobola muleetako Kibuuli oba ku Supreme. Nolwekyo n'okuziika bwe kuba bali baziika walala naffe tuziika walala n'ebyokulya balina bye balya ffe byetutalya. Kati nene ensonga bweri kuba nedda musosola bali abaana yabazaala gwali musaayi gwe n'ensonga zirimu eddiini bwe ziyingiramu eddiini kyegamba kitukola. N'olwekyo tewabaawo okugamba nti kuttira ku muntu ku liiso. Bw'aba asigadde ku ddiini ya kitaawe afuna, bw'ava ku ddiini ya kitaawe tafuna mu nnamula yaffe y'Obusiraamu. Imaamu Namungudi yagamba bakadaama mukazi wange agenze ku kyeyo emyaka 2 nga akyaliyo bwadda tuddemu nika oba tusigala kweri nkadde oba egimu ku miswiba gye tufunye ku mizembe gino tusaba Allah tutaase ne family zaffe. Be bakyala abawala abasuddewo obufumbo abamu nga beegatta ne taata baabwe omuwala n'agenda taata we amanyi ne mawe amanyi ogenda okuli ali Dubai ali Qatar ali Saudi Arabia. Obufumbo bungi obufuddemu eyo embeera nze bangi abankubira amasimu nze njagala kumweyambula olutuuka ero lufunamu obusente n'agulayo akapoloti nze njagala kumweyambulula ezo gye gimu ku miswiba gye tufunye ku mulembe guno. N'olwekyo omukyala ng'ate akuba ekisi bange bonna baafu nga bikomaawo kati amaze bikomyawo. Kaakati ffe kye tulina okugamba mu nnamula yaffe ey'Obusiraamu omukyala bw'abeera ng'avuddewo mu eyo embeera n'agenda abeera muraatun naashiza abeera mukyala kyewaggula. Obusiraamu butunuulira gwe omusajja bw'obeerawo yatudde mu kamwako ne bwe lunaku lumu ne tukiwuna nga kivuddemu yagenze ebweru mutadde basi. Naye bw'aba tonnamuta abeera mukyala omwononefu gw'olina okugumira obwononefu bwe oba okumuta. Ate waliyo omusajja yinge yataddemu nakama mukazi wange embeera ekalubye genda ogenda ononyeeyo dayuuthi rajulun dayuuthi yo omusajja dayuuthi. Jazakumullah khaira eddakiika zo zituweddeko tulikeyo omusajja tewali mutawala ate abasajja tulina okunoonya ssente. Era olaba hadisi zonna ezogera ku safaari basajja be batambula okupatikana abakyala balina okugumiikiriza omwami agenda anoonye ssente. Wamma omusajja okusigala awaka ate omukyala anoonye ssente nedda. Naam. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Usanga lesi usibona benza ha teba ubulire. Teba ubulire sitebo syao. Ati ndote wangendi nimbere nga ino mwazi Muislamu na ngesini Muislamu kubala la kosehawa. Nenda yo kuingira mu Muislamu hole ndiye. Wadabuza ye. Naam, agamba ye si Muislamu mukazi Muislamu. Awangala na ye bafumbo. Aliwa bayagala okuyingira Muislamu akola atya. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngabwe nagambye ensonga za ddiini z'ensonga zange bwenti bwenzongera kyaire kasamanya kisanyusa Allah nze kyenjogera. Tewali bufumbo ng'omukyala Musiraamu omusajja si Musiraamu tebuliyo bubeera bwenzi ffe waffe mu Busiraamu.
ng'omusajja si musiraamu omukyala musiraamu obwo tebuliyo wala tankihu lmushirikaati hatta yu'minna naffe n'amaana kati wala tunkihu lmushirikina hatta yu'minu nammwe abasajja abakyala temukkirizibwa kubeera wansi w'abasajja batali basiraamu babashiriku babakuba lubaala basamira okutuusa bamaze okukkiriza al islaamu ya'alu wala yu'la alayhi obusiraamu bubeera waggulu tebabubeera waggulu kati obusi bufumbo bwali mu muganda waffe bali mu byabwe era ffe munamule yaffe y'obusiraamu abaana bamuzaalamu oyo omwami akuba essimu booli mukyala si babe baba wooli mukyala tayib ekigambo kyekirungi kyagambye bwe mba njagala okusiraamuka nkoze ntya alhamdulillah ekigambo kirungi era oba oli awo ebyemabega byonna alam ta'lam anna al islaama yajubbu ma qablahu obusiraamu temumanyi nti bujjawo byonna ebyemabega Allah ebyemabega byonna bisonyiwa illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafuran rahima omuntu waba yakula vulongo tunasiramuka obusiraamu bujjawo byonna byakola ebyemabega nolwekyo waddembe okusiramuka tewali kimwetaagisa kutoola shahada ne mukyala wasobola ogimutoza mukyala wasobola ogimutoza naga ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abdullah wa rasul nzikiza n'omutima gwange nejatula n'olulimi lwange tewali asizibwa mutuufu kujjako Allah era nenkakasa nti omubaka Muhammadi muddu era mubaka we olwo aba ayingidde obusiraamu banaye ebiseera tebisaidi yaffe naye katwala omukisa guno okwebaza dokita ndwala omukisa guno okwebaza abakulu b'obusiraamu mu kitundu kino bakoze omulimu munene okusomesa abasiraamu bagata kola byonna nga bakulemberwa muganda wange mutabanyi wange ow'ekitiibwa sheekhe waffe Sheikh Jamil Juma Bandio tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuteekere mubaraka era nakubyeko akasimu kawugeze nkubiramiridde awo nti leero ku ntegeka ya Ramadan wallahi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime bakoze omulimu gw'amaanyi okusomesa abasiraamu ng'ate bwe buvunanyizibwa bwaffe bwe tulina okukola so tubasiima awamu n'akakiiko konna amiriddawa n'abonna abamuyambako mu kutambuza obusiraamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khayr okwebaza dokita nja kwebazaako ensusu okubanga oli mukwano gwa Busia otwagala buli lwotuuka muno netubeera naffe muno era osobodde okutuusa meseji ku mpewo sijja kubeera mulyaza amanyi okwebaza abasiraamu ku covid bakoze omulimu munene sheikh tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime abasajja bokupaaka bonna abadereva abasubuzi baawo bonna basubuzi bakina kimu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khayri ku mulimu gwe bali okukola okusibula abasiraamu okuzimba masjidi okola emirimu nga tubakubirize jamu ne baanukulirawo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khayri amiina tetujja kusosola mu kino olw'ofunda ebiseera mwenna abasiraamu tubwebazize tubasimidde wamu nga sijja kwerabira mufumbi w'ettooke Allah musaasirire mukyala wange mama wange mama w'abaana ali waka mama w'abaana akoze omulimu munene Sheikh toli kusala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azasire Sheikh Amusa Abdul Karim tola kusalamu n'omulimu gwokoze kwa Abdurrahman bin Auf okusomesa abasiraamu tubasiima omulimu gwe muzze okukola assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gumukola muno buli lunaku abawuliza balungi nzize n'abashekhe bano inshallah ta'ala nga mbayirekeddeko nze ndi mwalimu wa bulijjo era mbeereeyo mu baana bato mbeera ku Abdurrahman bin Auf tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atusiime byetukola atuwe kubikola ku lulwe barakallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu fikum wa jazakum Allah